weewale nnyo okuba idol. Mu idleness eno mwe muli okulaba TV n'okuwuliriza radio naddala emiziki, because an idle mind is the devil's workshop. Tubizudde nnyo abantu abatalina byakukola basanga bayingidde mu mize egy'enjawulo olw'okuba obwongo bwo tebulina kye bugoba, tebulina kye bukeererako, tebulina futuristic tendency, tebulowoozaako ku bya maaso, tolowooza ssente mmeka z'oyagala kukola, ozitandika ddi. If you want to be a millionaire, you start now. If you want to be a rich person, you start now. If you want to be an influential person, you start now. If you want to speak to the public, if you want to be a fashion designer, if you want to be a chef, kyonna kyoyagala okubeera otandika kati. Kati olaba nti obudde, if you want to be a chef for example, okimanyi nti bwe budde kati okusabayo mami ku bintu ebimu n'omugamba mami badde njagala kukola ku chap ne kebab. Mami n'omusaba essimu mu idolizinga nnyo mu masimu gaffe ne tukuwa essimu n'obeerawo n'ofollowinga abantu abateetaagisa, n'ofollowinga abantu abali mu birooto byabwe ebimu oliawo si birungi si bituufu, n'obeerawo kwegamba nga toyina nnyo kifaanana ky'oli ky'ogoberera. Naye olabye okyasinga essimu eyo oba TV mu downloadinga video ne mugenda tulina channel gye tuyita DIY, do it yourself, ne mugenda omwo you and your siblings ne munoonyayo kye musobola okuyiikiriza. Kisobola okuba okukola cake, for example the simplest cake, ne musaba mami ti mami tubadde tulina kalisiti kaffe kano tubadde tusaba otuyambe otuwe kubikola ekeeki ne mubukola. Mwana atuno bwe buba tebuwoomye mami okimanyi nti asobola okubugula n'abutwala ku mulimu ne babulya, okimanyi nti asobola okubutwala ku mulimu ne babugula, okimanyi nti asobola okubutwala ku muliraanaawo ku maduuka agaffe ne babigula. Munnange essente ezo ze mwagala, essente ezo ze musuubira mu maaso eyo, amamotoka ge mwagala n'ebirala byonna bye muloota, banaffe tukyaloota. Essente munnaye bakola nkole, essente bakola nkole. Tetunnaba kulabayo muntu mugagga gwe baakeera enkya ne bakwata ssente ne bazimuwa, batono bwe baba gye bali. Ate era empe teziwooma ng'ezo z'okoze eki ze weekoledde. So tukugamba avoid being idle, avoid being a person without a program. Olina okuba ng'olina program, buli lunaku ng'olina program. Olina okuba ng'omanyi nti olwayo today, me on Wednesday is when I wash my clothes. Kitegeeza ku Tuesday olw'eggulo is when you soak your clothes. N'ozinnyika bulungi nnyo, n'oziteeka mu mazzi, n'okeera ku makya olumala subuhi, olumala ku makya okusaba oba okusaala, n'oggyayo ebbaafu n'oyoza. Enkuba eno egenda okujja ng'engoye zo zikaze. Oba okirabye munnange. So tugamba nti beera proactive, beera ng'ofaayo ku environment gy'owangaaliramu. Olwaleero ka twafunye omutawaana ogw'obuveera ng'abaana tubalina muli ewaka, osanga ewaka nga wajjudde obuveera, n'osanga neighborhood ng'ejjudde obuveera. Watya singa mwekolamu omulimu abavubuka ab'okukyalo ne mukuŋŋaanya obuveera ne mubwokya